Aben. Soko tulipo wali agenda kujja. Agenda kujja nsalo manyi biseera byayidi. Nnakusala akabiri kaayidi. Tulina okunyuma ffenna nga tugenze mwatirizo oti naawe. Of course kabasoke bansala akabiri wa. Nairinda kugwemba olungi. Kalibu kange katereze bulungi nenga bisiiwa bwenga bisiiwa. What does a man? Ebintu nga bisiiwa bibansiize mutwe bansiize mu bisabbuuni biki bino bibansiize mukama kutola. Kirabika sabbuuni wama bamugula wali ne bamutusiigamu. Simula ako ngende. Simula ako ngende. Kengende waka mwana. Customer kumazi naye. Kati badentereza bena kutuwa emitwalo ebiri. Emitwalo ebiri gyonna? Emitwalo ebiri gyaki? Ani omutoko gwensaze munene gutobulawo. Kana akatoko osalidde emitwalo ebiri. Wali enviri nsala za 5 gogaba mitwalo ebiri. Oli mwana muto. Mukyala sooka ojja owuliriza ono byayogera naawe. Sooka omuwulirize byayogera. Njala emitwalo ebiri. Emitwalo ebiri egyaki? Tukugambye emitwalo ebiri. Saze mpira omutwe munene. Omutwe kati bagusalira ebiri. Kati omutwe bagusalira ebiri. Wamumina masimu. Tuteese. Olina akaveera. Akaveera ukabaddewo. Kati bwoba olina akaveera kwata enviri zonna z'osaze ozironderonde zonna oziteeke mu kaveera ozitwale wali mu saluni y'abakazi bakuwe ssente nziva. Leka gundi kankubulire kwata enviri oziteeke mu kaveera ozitwale wali mu saluni y'abakazi. Saluni y'abakazi bagula enviri zibasala ku basajja zitwale bagenda kuwamu emitwalo 5. Anti kati gokolawo oti osaze ebirevu n'osala n'ewaano ku mutwe. Kati kyogenda okukola ogenda kwata enviri zonna z'onsaze owulira bw'omala ozikwata zonna ozikuŋŋaanya oziteeke mu kaveera ozitwale eri ku saluni y'abakazi bagula enviri z'abasajja sula